tuba tukyali mu kavuvungano abali bambadde bulaka ne bajja saamanya butya bwe natuuka mu kigundi wali eri omuggo gwanyooka ne balyoka bakwata omubaka wa parliament n'entambulirwa omanyi okutambulira obugere buneeno bwe buti buno obubiri omusajja ne muga nti bannange ndi mubaka naga nti noza ku kirola zibakozesa esente billion okulwa abantu beeyo basigale mu nyumba otegera Kyagulanyi bwajja ne mukazi we basigale mu nyumba ne bakosa sente y'omusolo empitirivu okugula amatishaati emiggo n'amajambiya n'amayinja. Abasajja bano baasuubira nti tuli banafu era baasuubira nti Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye oba n'obukulembeze bwe bunafu ekintu kye baalaba embalala kubanga baali kye sikugambye nti embalala baateekawo n'abavubuka abambadde t-shirt za yero. Eyo mbalala ye capital city ya Museveni tewali asobola jjo kubamu munnabyabufuzi era ebbanga lyonna emyaka gyonna kibadde tekibeerangawo mu byafaayo bya Uganda nti wa munnabyabufuzi wa opposition ayinza okuba mbalala n'agireka ku ttaka nga bukyali kuba twakuba mbalala bakuyita kuba si kuyitamu twakuba mbala abaana b'embala ne batandika nga bayiwa buyi wansi mate mutu sajja nkuba omuggo nenda banga obwengula bukyuse bwe buti kati nga abantu balaba bali bwe bati bali upside down ngenda okutuuka munda nga ndaba abalaba baleeta naye kisinga okwewunyisa okimanyi okumanya abasajja abalina emitima emibi already batupakidde mu kimotoka kijjudde ne batukuba mu pepper spray mu kimotoka munda naye nga ate babakubye n'emiggo naye ng'obabuuza kubanga twababuuza twakoze musango ki tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzijirayo atona byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jaffaali bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jaffaali. Essimu yonna etaleese Jaffaali Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Toyanziza nnyo toyanzeege Geoffrey Mayanja yenze ku Embozi mu UG onako lwaleero ndi wano n'abaami babiri ono ye Sama Uganda nali nkola naye ku Moon TV naye kati gye nava yali kaŋŋambye nti Geoffrey manyi kagendeko mu kampeni za Kyagulanyi nkomawo teyadda nagenda okulaba Sama nga ali birala nnyo so onako lwaleero gwe ndi naye ate ku mukono guno ndine Masaaba yomu ku basajja era naye ababonyebonye ne struggle bobo mwanjo yongera kaka honorable sebo honorable Masaaba abonyebonye ne komera talinga nnyo Sama wadde ne Sama naye ali ku bunkenke ninga Masaaba abonyebonye nnyo ne komera naye ndi naye onako lwaleero tugenda kuwayamu ku nsonga tetulina nsonga ndala yonna ensonga ya bukulembeze bukwata ku ggwanga Uganda NUP ne President Robert Kyagulanyi n'obukulembeze bonna bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Kansookere wa Sama ndowooza eyanzirukako nga ngambye agenze akomawo teyadda nkomeyo lasinga sadda singa tonda bankomeyo all right assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abenzikeze ndala mukama yibazibwe yenze Sama Uganda tata Kisolo mukwano gw'abanje tata Kisolo walijjawa nasinga duulira nnyo mu campaign yawo tata Kisolo ndi mukodomi we Kisolo
Kisoro district ya. So nze tata Kisoro abanji ngaye bantegera mukwano gw'abanji ate kati ensanje zino abananchoka choka banyongera kerinye dala salulunji w'ekibiina kye NUP. Yes sebo. Hawa kanchireke kyembadde ngenda okwogera kale ye Sama Uganda kati ngeze wa Honorable Masaba nsanyusa okulaba omuntu ogusookedde ddala ekisooka gwe bulijjo nkulengera bulengezi ekisooka mpozi n'okulaba ku kitebe njagala kwebaza okubanga otunoonyezaako okulaba nga tuwayamu ku bizimbe eggwanga kubanga abantu bangi nnyo olwaleero balinganga ababuze tebamanyi kigenda mu maaso naye webale kutunoonyaako webale kutindiga ggendo n'obanga ojja n'otunoonyaako twogere ku Uganda twogere ku bigenda mu maaso mpozi njagala kwebaza nange nno ngeri gy'ogambye nti obadde ondabira ku bitimbagano nange mbaddeyo eyo nga nkulaba mpola mpola just nyinza okubanga mbadde situnulayooko nnyo naye nga mba ntunulayo ng'omukulembeze bwaga nti sibalaba naye nkola ki mbalengera naye nga tweyanzege tulindiridde okulaba nga tunyumyako ku mboozi eri bannayuganda abatulaba nammwe abazze okutubuuzaako. Amiina. Masaba ndoze leka atandikire ddala naawe obulamu obusanze otya okuva kampeni lwezaggwa kubanga nalabaawo wakwatibwa n'osibwa oluvannyuma n'oteebwa bingi byagenda mu maaso naye obulamu obusanze otya? Ekisooka njagala okwebaza omukisa ogw'omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu kubanga nze mu bulamu bwange emirimu gyange egy'enkyukakyuka nali ngikolera ku mitimbagano naye omusajja oyo bwe yajja tuteekamu kye bayita confidence okwekkiririzaamu era nze okuyingira ebyobufuzi bino active politics n'okugenda okulaba nti neesimbawo namuyigirako ebintu bingi nnyo nti yatuggulirawo omulyango ogwo n'atukkirizisa nti buli kimu kisoboka regardless nti toyina kuba na ssente toyina kubanga oli nnyo mu kiraasi y'abaana abeeyita abagagga abeeyita omanyi tulina obuzibu mu Uganda wano abantu abaasoma abo be bakyasinza okutunda eggwanga lino naye ng'ate balitunda bali siriasi nga beebuzaabuza bwe banenya ate ffe abamu so njagala okumwebaza nti yatuwa omukisa ne twesimbawo naffe ne tukiikirira abantu baffe kyamukisa mubi nti ndi omu ku bakulembeze abataafuna na mukisa kukola ki kuba campaign kubanga nze bagenda okunkwata twali tubuza ennaku 2 byabakama agulewo mu butongole okubanga tukuba campaign nze omu ku bantu abasasula sente zange era nina obunyiivu eri byabakama oyo era nja kunoonyayo ku looya asobola okunnyambako atubuulire balooya abo batubuulire ne byabakama atubuulire nti atugasa ki kubanga bw'obanga tosobola kuprotectinga candidate ali fully nominated osegeera kubanga nali fully nominated sinti oba nali nti oba sinna nominatinga naye baatukwata ekisinga okwewunyisa nti munnange bali abakala ya yero saala bakonti waliwo omu ku bantu baabwe yeesimbawo gwe bakola ki gwe baali basibye oba ne bakola ki ne bagaana okuba ki campaign naye ffe tubadde ne incidents kubanga gye bansibira baatusiba ne bacandidates almost 6 basinga tebakuba na campaign naye kyannuma nnyo neneebuuza nti emiliyoni zaffe 3 zino zetusasula zituyamba ki bw'okimanyi nti omusajja byabakama ne gavumenti ye balya ssente zaffe nga tezirina makulu tebatuwa na refund awatali nsonga tewali nsonga kubanga olwaleero abasajja bayaayaabo kubanga weebuuza emiliyoni zaffe 3 ng'ababaka ba palamenti zetusasula zituyamba ki batuwa butabu bwa bwerere batuwa peeni batuwa ki so obubbi obuli wano bwetaaga kwegamba oba bwetaagaani bano babbi okitegera ebbanga lye namala mu kkomera saawulira nga byabakama akolayo ne point raising nti bannange bakandidate baffe mu baconsideringe oba mubawo omwaganya kubanga bw'obeera candidate nga weesimbyewo walina okubaawo ka privilege akatonaako okitegera nti ate tuganye ate tekitegeeza nti tugisaba etuwa obukuumi oba kiki naye wabeerawo kagundi ako akagundi ako akatiibwatiibwa ako naye ndi omu ku bantu abataafuna mukisa okugjako okunkuba jeeke olutalo lwali embalala yali muganda wange Samuel baali ku mawulire awo nannengera nga abasajja bankuba jeeke mbere nagiraba neneewuunya eduniya eno nakanyanga kuga nti banne mutwala mubaka wa palamenti baga nti nooza kukirora nooza kukiraba gandi bani ndi mubaka wa palamenti eyiwandisa omusajja yankubanga nanga kwesimbawo nanga nti noova ewammwe yonna abasajja banjigiza n'olunyankole era kati ennaku zo mu lunyankole olufuuwa seetaaga kuntwala mu basement ensonga ninziraba munonga nenzireeba abashiija bakankoma abasajja ne bakuggalira embeera yali etya emunda eyo nga bakutaddeyo ekisooka sijja na kugenda munda nnyo kantandikire wano we twatandikira twalina kampeyini ennungi ekampeyini yali mu mateeka
Aje tutamanya nti later waliwo abasajja kye bali bakola kiki batupangira kitegeera atukedde ku macha vibe ya amaanya abantu b'embalala njagana kutegeeza abantu kino ekintu nkimenyewo kugamba nti Kyagulanyi Ssentamu tayagalwa mu mbalala ndozo olwaleero statement bwezityo bwoziwulira ng'omuntu azoogera aba n'ekikyamu ku mutwe Kyagulanyi Ssentamu omukwano gw'abantu ogugwe guli organic tegwetaaga nnyo nti ate simanyi kugulirira tulaba bannaffe wano era n'olunaku okumanya abantu bano banyiiga Kyagulanyi Ssentamu takwata yadde 10 n'akiteeka mu bantu naye ku lunaku muzeeyi ono w'ekikofiira lwe yajja embalala ate emmotoka ezatukwata ze zaakimanga abantu. By the way statement yasooka kukolebwa bwe yagenda okugulawo office nti kubanga tebalangirira nti tugenda kujja kugulawo office ne bagenda naye mu kumala ogiggulawo ng'abantu bategedde nti President Robert Kyagulanyi mwali mu kudda abantu nga bayye ku makubo bayitirivu mu mbalala. Bwe kyolina okumanya nti omukwano gwa Kyagulanyi kizibu ekyokuguziyiza ne bwoba oyagala ne bwoba toyagala. Ate ovanga ku muntu nga takuwa ssente ng'omuntu abantu bakola kugambye twakeera mu mbalala omusajja ali tannaba na kuva waasula nga oluguudo lwonna lujjudde naye enteekateeka eyo yali baali bamaze dde ogiteekateeka lwakuba nti pulezidenti waffe musajja mugezi nnyo baali tebaagala abeere mu mbalala kubanga baali balowooza baasooka ku diployinga kubanga timetable yali ega nti twali tusooka eri gye baatukwatira dde ntudde eno ndowooza pulezidenti n'afuna intelligence ne tusookera wano eno era kyabaluma nnyo ekifo we twagenda okubira campaign twali tusobola okutambulirayo eddakiika ndowooza nga 3 naye twatwala essaawa almost 3 ku 4 olw'obungi bw'abantu olw'obungi n'omukwano gw'abantu munnange tumaze okuba campaign abantu bewaffe mu nkola eyo bakkiriza tugamba nti katudde ku venue eddako muganda wange kye tutamanya nti abasajja baali batuteeze tutuuka nga bw'omanyi nti ebya bulijjo nti abasajja batuteekako emivumbo ne batulemesa ne batugulira kumbe yali ki yali enteeka kali katego tuyingira bwe tuti nze yali amanyi tufe nze nali ku motoka ezisooka wano nga fungua barabara nefudde sebo wali eri kwegamba tuli mu kujanjawaza kintu muganda wange tuba tutuuka bwe tuti emotoka ziggulawo bweziti tulengera mukulu mukibi oba mukibi akyaliyo aludde okulabika okuva okulonda lwe kwaggwa omulaba kegayaza mukulu mukibi yali amanyi nti okutambula n'abalangira kimufuula mulangira oba kati akalulu kagwa ali mu mbeera ki naye mukibi oyo yatutulugunya nnyo era yatulugunya nnyo kubanga ffe abamu tetweyongerayo na mukisoogo gwa kugenda kuba ffe baatukwatira embala nze nali manyi bagenda natutankeera nali manyi batutankeera kubanga ebatukwa mu process eyo okugira batugulira bwe bati tuyingira abasajja baggalawo abasajja ebaggalawo nga tumanyi nti bya bulijjo nti kuba baali batukwata ne bo president n'ayogera nabo ne batuta tugenda okulaba operation ate ekyuseemu ku mulundi guno kakati nze ndi waggulu nkwata kati nzika wansi ngende ndaba ekigenda mu maaso ngenda okulaba abasajja bakola musululu moja bakola ki badda mabega ate enkola yaffe president alina discipline yateeka mu baana nti kasita agamba nti mwenna mudde munda ffenna tudda kati nze obwongo bundagira nveeri ngenza okukwata kati nziruka kuba ndaba embeera ekyankalana kumbe batandikira mabega kati nyingira munda mugundi motoka mwenda nitambulira abasajja nga basika bwe bati ekijji omusajja yankwata jeke wano nakuwanika nampanika nesooka nennemeramu bwe nti abawala ne bansika naye nga tebalina maanyi nengamba omusajja bane mundeke omusajja naga nti we are going to give you 2 options you either come or we use force ochegeera nengamba ya basi tuba tukyali mu kavuvungano abaali bambadde bbulaaka ne bajja saamanya butya bwe natuuka mu kigundi wali eri omuggo gwanyooka ne balyoka bakwata omubaka wa parliament n'entambulirwa omanyi okutambulirwa obugere buneeno bwe buti buno obubiri omusajja ne muga nti bannange ndi mubaka naga nti nooza ku kirola nooza ku kirola neŋŋamba ya baasi omuggo gwanyooka okuvaawo nzijukira nga abamawulire baga nti bannanga oyo omubaka naye nga wali wawulira nga teryawulira mubaka kati nno waneeno awali kamera awo tewaali firimu efirimu yali eno nga bamaze okutuusa mu kimotoka waneeno omuggo gwanyooka omanyi omuntu okuba nga akukutte naye nga olinnya ekimotoka naye nga buli wamu bakkubawo sajja nkuba omuggo nendaba nga obwengula bukyuse bwe buti kati ng'abantu balaba bali bwe bati bali upside down ngenda okutuuka munda nga ndaba abalaba baleeta naye kisinga okwewuunyisa okimanyi okumanya abasajja balina emitima emibi already batupakidde mu kimotoka kijjudde ne batukubamu pepper spray mu kimotoka naye nga ate babakubye n'emiggo naye ng'obabuuza kubanga twababuuza twakoze musango ki omusajja nga tebaagala nakutunulako Honorable Masaba abasajja bano obusungu babujjawa mwali mubakoze ekyo oba mwabakola ki ekisooka abasajja bano baasuubira nti tuli banafu
era baasuubira nti Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye oba n'obukulembeze bwe bunafu ekintu kye baalaba Embalala kubanga baali kye sikugambye nti Embalala baateekawo n'abavubuka abambadde t-shirt za yellow bakole ki batulemese nga baagala natukuba president n'atugamba nti bannange omulimu gwaffe tuli disciplined tugende tukole campaign yaffe kintu ekyo kyabalumanya okuba baali batupangiddeawo tukomaawo naye ne tweyongera kati obusungu gye babujja ekisooka ne bw'obeera ggwe abasajja babadde wano emyaka 4 nga batudde ku bulimba nga balimbye abantu baabwe beebaka waliwo n'enjogera wagyerabira tufuna kutulo webale kakati olwale waliwo omusajja ze alinnye mu nsaniya zaabwe yes akulaze nti owaaye weebaka naye eggwanga balibba weebaka naye ensi bagitwala weebaka naye abasajja bababba babajjako n'obwannannyini bwe n'obeera mu nsi nga ne ID toyina oyina expired date Masaba tugenda kukomawo yes, kangendeke wa Sama Sama gwe muntu omu butatungira campaign era nali neraliikiridde nnyo nga ndowooza nti campaign ozo butazimalaako nga tebannakukwata naye nagenda okulaba ne neebaza Mukama nti wazimalako nga tokwatiddwa nowakubadde nti obunkenke buyitirivu nnyo campaign oziyitamu otya weewala otya obutakunyweza kubanga bangi abakwatibwa mu kusooka ndowooza gamba kisa kya Mukama kubanga campaign zino I think ndoza zisinza okubeeramu obunkenke zaali z'amaanyi zaggwa naye zete ziri mu bunkenke nga bubadde mu campaign zino olw'ensonga nti abasajja babadde batwetegekedde kankitwale bwentyo kubanga botunuya campaign ziri nti tetwayinako mmotoka za police nga teziri ku programu yaffe nga bwekibadde ku mulundi guno tubadde otunuulira nti tubadde n'emmotoka ya isi ebadde muliko emabega kati nga tulinako emmotoka nga 12 ezo zo nga zo ziri special zirina mission zaazo so campaign zino zibaddemu obunkenke bungi Honorable Masaba kyatagambye Embalala eyo alina kyakonyeeko ekya t-shirt baali bagezaako okututeekamu okutuprovokinga tugezeeko okubakulako effujjo bagambe nti NUP yakoze fujjo Embalala yakoze fujjo mu Western Uganda naffe netubakola bwetu kati batuka ekiseera kyayogeddeko amaanyi ngaali mangi nnyo Embalala so nga tebannaba kwata abantu bano Mbalala era njaga twala mukisa guno okuvumirira enkwata gye bakwatamu omubaka wange Honorable Masaba omubaka wange Honorable Masaba kwa bamutwa kibaga nti bamututte talinnya kiyumba anaagwa akagawale kawineko bamututte talinnya kuba natonulira omubaka nga bamuleeze nanonye ekyokwogera obudde bugasikirabo so tutwala mukisa guno okuvumirira enkwata gye bakwatamu omubaka nti bwe bati bannamukwata bakikola kuba tiwatandikira Mbalala twatambula mu regions ez'enjawulo nga embeera gye bannayuganda bali balowooza nti abantu abo kuba bava eri ne balowoozesa abantu beeyo nti bali bulungi nnyo kati ne tubakunamya tukuyita kukunamya ne twambula nti notuuka ekiruhura gye waligambye nti ekiruhura bali bulungi nnyo kubanga bano abantu abasinga gye bava yes nakulya wakyogeranga gati bantu mulowooza nti bano bali bulungi neraba enguudo laba amalwaliro laba biki nga tewalina malwaliro nga abantu b'ekiruhura baminisita gye bava bano abakulu gye bava nga bantu bakyasula nambusiisira so kyali kyenyemeza nnyo kati ekintu ekyo kyabakuba nnyo nekiva mu bakuba nekibatokyalinga so bajja ne bayoolamu abaana ab'enjawulo kubanga bali batadde abantu abamu ku makubo naye abaana bano baagaana okubalumba nga Masaba kyayogedde kubanga President Bango ne badde atukubiriza okubeera ab'empisa n'abaana bonna so kati baafubanga nnyo kanyoga amayinja baafubanga nnyo okukyokooza baafubanga nnyo okulaba nti babako embeera gye bateeka okugamba nti ng'omuntu alina ekigendererwa ngola nti omuntu abalinako ekigendererwa ekyo batuusaako obulabe so abaana basigala bali discipline naye kye balaba Embalala nga tebannakwata bano balina abaana be bakwata before ne babatwala ekiruhura eyo ne prisons ez'enjawulo nga bagamba nti badde bagezaako okuprotectinga Kyagulanyi kubanga bali abatwadde bamukuba amayinja mu amayinja nyina ekintu kye nalaba era ekyannenyameza ennyo tibwembanga njogera mu moments ez'enjawulo embi ze nalaba mu campaign zino nga tetunagenda ku kibuzo kyombuuzizza nawona ntya moment zentuka nempuliranga bwe nzirowoozaako nnyiga ng'omuntu yadde nti campaign zaggwa naye nga mpulira zempisa bubi natunuulira obusosoze obuli ekiruhura nempuliranga omutima gwange gwennyamidde
nempulira ng'omutima gwange nga gukulukuta amaziga omuntu gatasobola kulaba. Natunuulira obusosoze nti twatuuka ekiruhura abantu balirodde okutwaniriza. Ne bangamba nti ekiruhura bakozesa 3.1 zali 3 something information gye nafunako zibakozesa cent billion okulwa abantu beeyo basigale mu nnyumba. Otegera Kyagulanyi bw'ajja ne mukazi we basigale mu nnyumba. Ne bakozesa ssente y'omusolo empitirivu okugula amatishaati, emiggo n'amajambiya n'amayinja. Natuuka mu kiruhura ng'emasamasa n'embuuza lino ly'eggulu ly'oku nsi ne baŋŋamba ezo jambiya nga zimasamasa bwe ziti. Otegera nga bali bategese okubanga batuusa Kyagulanyi obulabe oba okufiiraawo afiiraawo. Natunuulira abantu abaali bayimiridde ku makubo ng'ovudde ku wali abasigala mu mayumba nga bagudde madinisa tubalaba nga bamusibula bwe bati. Twabalaba kuba bali gye bali. Era bali balirwadde okumwaniriza. Era bali madinisa gabwe ne mu nzigi ng'asibulayo n'aggalawo kuba bali tebagala kujja kumwaniriza. Ne ntunuulira abasajja n'abakazi abali bambadde t-shirt bakutte amajambiya n'emiggo nga bali mu kuwandula ku munnayuganda munnaabwe eyawasa omwana waabwe muwala waabwe. Nali live. Ebintu bino bikolebwa abantu ba bulijjo ng'abantu oba bakulembeze. Mwalimu kati kye tutegeerako nga bamaze okukwata abaana bana b'enjawulo, tutegeerako nti abamu babadde basirikale mu bitongole by'enjawulo. Abantu ba bulijjo bo babawa ssente ne batereka tukakubaira munda. Kati baba basirikale okuva mu forces z'enjawulo ne bagaffe tujja kyekolerako. Natunuulira abasajja n'abakyala nga bali mu kuwandula lwakuba Kyagulanyi ayingidde mu kiruhura. Nawuliriza ebigambo bye bali boogera kubanza mama wange mu Kiga Munyankole weeyo. Beeyunze ndi Muganda ne bo beeyo. Katulime ntutegeera bulungi. Ebigambo bye bali boogera kuganga biraga obukyayi obw'amaanyi nga biraga okususola okw'amaanyi. Juga nti NUP National Unity Platform tugezaako okubanga tugatta ekintu kino Mwami Mayanja kibaddewo ebbanga ddene. Tibana basajja baatuula ne bamanya nti eggwanga tugenda lifuga tutya, si lw'okulembera tugenda lifuga tutya. Divide and rule. Okuba nti baawula yawulamu Omuganda tugenda kukwatagana na Mukiga. Era bw'oba ng'oli Muganda wali paati zeeyo sikyogera mbubi naye olwo paati zeeyo ng'Omuganda toyinza kusala yadde okwogera Oluganda. Otegeera tibana abasajja bamanya tugenda kufuga tutya eggwanga lino, tusooke tubaawule tubaavuwaze tubafuge. Honorable Masaba nange kyayogeddeko ekyokuba nti baleetera eŋŋombe eyo mbokasita twebaka baatuwa eddembe ly'otulo. Nene otalowooza notakosa bwongo bukulowooza batuwa eddembe ly'otulo ani yajjawo eddembe ly'otulo kuba lyaliwo. Museveni seeta eddembe ly'otulo ne Uganda. Tubyogera kuba byebituufu lwakuba basinga batyo byogera. Museveni si yawa Uganda eddembe ly'okwebaka. Gwanga tonagamba nti Museveni yatuwa eddembe ly'okwebaka ani yajjawo eddembe ly'okwebaka ni yalitabangula. Nakyo sooka okyebuuze. So twatunuulira obusosoze inga Omukiga takwatagana na Muganda, Omusoga tagenda kukwatagana na Munyoro, Omonyoro tagenda kukwatagana na Munyongo, Omonyongo tagenda kukwatagana na Wakaramojja. Kwegamba ne baawula buli omu n'asigala nga oli ku lulwo. Buno budde eggwanga litulimu nti buli omu ali ku lulwo. Era y'ensonga lwaki nti tutambula. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omulungi abadde afuba nnyo okulaba nga agatta. Nga najjawo bino ebitwawula ne tutunuulira ekintu challenge nga kiri eki nga kiri kimu. Madagala tegaliiyo kutula eggwanga lyonna. Amasomero tegaliiyo okutula eggwanga lyonna. Neewa bwennyini tegaliiyo. Kwa bino bitwogerako twogera kubanga twabiraba. Tewali masomero tegaliiyo. N'osanga mu bitundu byeyo nga n'amazzi gennyini nga bulumi naye ate nga ente bazizimbira ebidiba ezaabwe. Nga ente zeeyagala okusinga abantu. Ente kyakugamba nno ente ya mugaso nnyo okusinga omuntu. Okitegera? Ente ya mugaso nnyo okusinga omuntu. Kati ente bagiwa n'eddagala. Wulira bana basajja ente waliyo ne famasi z'ente nga zo za bisolo bazinaaza ku kyalo. Mwami Mayanja ku kyalo nga tekuli famasi nti y'abantu naye nga bagamba eri ya nsolo eno ya nte eno ya minisita gundi ya nteze kubanga n'otunuulira n'ogamba mbutuufu bano abasajja bali mu kusiga kifaananyi nti ensolo za muwendo nnyo okusinga abantu ne bagamba nti ezo ente tezinywa amazzi nga tebagasengejjezza. Ebidiba byazo biyonjo
babiteekamu amazzi bagasengejja Sama emitu bino byogera bituufu. Nkugamba byennalaba oba byoyagala kuwulira. Amazzi bagasengejja ente zinywa okutuza otuyonje nnyo ne bagateekamu eddagala ente zinywa amazzi okuba nti amayonjo n'otunuulira abantu amazzi ge banywa nga ente zaabwe nga tesobola ganywa n'otunuulira ekyalo nga tooyi balinako butooyi buli obwagwayo bwe buti naye nga faamu eziri wansi w'obwo bwaloolo nga zaabwe era ng'olyo zempenkoni zibalundiramu abeera wali n'empenkoni ng'erya bwetokota omanye emotoka okutokota ne weebuuza b'amafuta ngeri mu kutokota birebe byotwogerako munange si kusiga bukyayi reality bye twalaba ng'omusajja agikiika bw'ati mu maaso g'ente ng'etokota z'emmotoka ennene za miliyoni 890 n'abeera omwo ngeri mu kutokota nakululamba ente nebanga esala ngeri mu muluka etokota butokosi ente nebanga esala n'avaayo n'afuuwa akawa neddayo nakoma mu empenkoni zibalundiramu. Sama olunaku lwe waaliwo okukwata abantu kusingira ddala Olivia Olutayamwe bagendera n'abalala olunaku olwo olusomoka otya waluyitamu otya? Era nyina kuddamu era nzizeeyo ekigambo kino nti ekitiibwa n'ettendo mbiri za Katonda kwali kwagala kwa Katonda kwera sigo mulundi ogusoosa okusimattuka bakweta okusimattuka mu mannyo ga mpisi nti era saga eyo nekalangala mu kalulu kali akaggwa mu kampeni za 2020 era ndi mu kubona mawulire bakyagulanya basimattuka ku mbeera eyaliwo nze ndi wa mawulire omulimu gwe nasoma gwa mawulire lwakuba nti nasalawo okuweereza amawulire amatuufu agatali edited oshegeera nti era eyo saga yaliwo neera nabuuka buboosi nga bali mu kuyoola nembuka nengwa mu ttooyi nengwa mu ssabo nempitamu ekalangala so kati ku mulundi guno twatuuka wayita mu ssabo ly'omusajja nayita mu ssabo era abajjaji oba yali asawula kyo oba yali nagenda okola nempitamu kali kasinsira nakaitamu ne mu busubi ekalangala era yembeera yanzijukizizza bwe twagwa mu saga yawa n'embalala lwakyanga olunaku olulala twasula mu kibuga ky'embalala naku ne lukeera zalozana saa 11 mu kuyingira twava Kiruhura ku mbeera yali ekiruhura gye nkunyonnyodde gye twava okuyingira Mbalala ng'enkeera tulina okukuba Mbalala kati bategeera gy'agenda okusula Embalala nejjukira ono Bwongo generation our generation president wa generation eno bw'amanya nti gy'asula bablokinzeeyo era bagenda kusala kaba muwerekera mpaka ku hotel ng'akyusa hotel mu budde obwo bwennyini kasafuna information n'akyusiza onoga kati nsula Mbalala mu kibuga wakati tuba ife yamawulire yali esooka mu maaso tuba tugeraga mwambuke wano ngenda sulaawo yagwawo nabo gwe yagwawo bugwe n'agamba ttiimu yesooka tusoke tuyimirimu ku Katonda mugende mu mbuuka engire ne bagenda abasajja baba bali eri babaga omusajja asuze mu kibuga wakati nga maze n'okubuuka nga ayingidde nga tugenda mufulumya abantu b'Embalala kubanga bali batugamba nti ekyo ekibuga kya Museveni eyo Mbalala ye capital city ya Museveni tewali asobola jjo kubamu munnabyabufuzi era ebbanga lyonna emyaka gyonna kibadde tekibeerangawo mu byafaayo bya Uganda nti wa munnabyabufuzi wa opposition ayinza okuba Mbalala n'agireka ku ttaka nga bukyali kuba twakuba Mbalala bakuyita kuba si kuyitamu twakuba Mbalala abaana b'Embalala ne batandika nga bayiwa buyi wansi mate motoka yo weyita mata omanya amata ga bbeeyi ate bali abantu banywa amata nga sigaliimu mazzi okukwalika bonero kamwaniriza era tebakakolangako era kimu ku ebyo ebyabaluma ne babuuza lwaki bamwaniriza n'amata nti bayiwanga mubisi na mata wayita zali ziwera ssaawa ndowooza nga 2 kitundu nga tuyingira Mbalala ssaawa 3 tuli ku hotel we yali agenda okusula naye nga ekiri ebweru wa hotelu y'Embalala bali tebakirabangako ne bannambalala bennyini babuuza ki ekigudde mu Mbalala zigenda okuwera ssaawa 11 ez'okumakya nga bannambalala bamaze okitegeera abamu basulawo jasi nga bagamba bo bazze kumuwa protection bo tebesiga security ya Museveni ne gye bamuwa bannambalala baga tetugyesiga katuma obukumi kuyita mu kiro era basulawo bannambalala era nga bayimba obuyimba ijoyambe obutagenda obuyimba bwabwe obwo basula babuyimba mpaka ku makya zigenda okukola saa 11 ez'okumakya 12 nga hoteli wasuze nga wakwatiridde nga wajjudde era ekyali Bosia
kyali kyamaanyi nnyo. Buse yali w'amaanyi okumwaniriza n'okumusiibula naye ate Mbalala yakola obukodyo bungi nnyo okumulaga okwagala. Ate era nekyengera okufula Mbalala ow'enjawulo kikyoyogeddeko mu kusooka tingaga nti Mbalala wa Museveni. Nagenda okutunuulira bali wa hotel nga wonna wajjudde vvu era nabooza kiki vuli mwaniriza obanaga basuze bafumba amataga bagenda kwesa motoka ye. Emmotoka ye kyebataalaba kibayita behind the scene bannambalala bajyosa bidomola by'amata si mazzi. Kinkugambe nti bakola ekyenjawulo ku kyebbusiya bo wamulaga omukwano oguviira ddala munda. Koto mu kidomola ky'amata kya sente meka zigenda okuwera ssaawa emu nga mbato kyane woyisa kigere kumakya nga tulina woyisa kigere. Abasajja ne beebuuza kyekigenda mu maaso. Ono musajja kiki ogw'omuhina zinenki baera babeerangamu nga boogera nga tobawulira. So sekulwise ssaawa 2:2 agenda okukola nga Mbalala etandise okubooga. N'agamba nongenda kuleetera obuzibu n'abantu okufa n'afuluma. Teyayogera kigambo kyo yawuba bw'ati. Abantu ne batabuka ne bagwa eddalu. Bangamba n'abali ekabaale bawulira ekyali Mbalala. Ama distance leo mpaka Kabale. Ginoonyerezeeko olina smartphone distance from Mbalala to Kabale. Omanye distance ye yaliwo n'abali ekabaale batugamba bawulira endulu just kufuluma nga bamulabi. Tena kigambo kyeyayogera. Ne tutandika olugendo lwaffe. Honorable kyakugambyemu nti twali tusobola otambulirawo sawa. Ogambye mmeka zaali 3? Ogaga dakika banga 3. Wali kumpi kuba bw'oyita ku mayembe. Waliwo dakika nozanga 5 oba 10. Ne twatambulirawo sawa almost nga 4. Zaali 5. Nti twafuluma Mbalala. Nga ne bweba poliisi nga yesinga okubeera ey'ekika ekyawaggulu. Nga tosobola kontrolinga abantu bali mu Mbalala kuba bo bayina olulimi boogera lumu kuba bajjudde mu force. Mumukwato mutulebe nituza kumuwa protection mpaka twayika mumukwato obiina zimwe nga bakambwe bannambalala ku Kyagulanyi. So tufunamu era information nti ku kyebaalaba ekiro ne ku makya saa 11 balina enteekateeka eyali emukwata okumutuusa ku venue. Olwa force n'amaanyi baatya. Mbalala zigenda okuwera ssaawa 9 kyesikugambye ez'ekiro nga yonna eggaddwa. Amakubo agayingira n'agafuluma. 9 batandika 9, 10, 11, 12 bannambalala nga bo bagigudde. Okategeka nekugambye poliisi yagiggala baba tuze ne bagiggula ne bagamba enaali waka ogwo n'omukodomi weetu ayine kweyagalira Mbalala teri kuggala Mbalala mu biggala eri ono mukodomi waffe ali waka agenda kweyagalira ewaka. Ne bagiggula ne tutandika okutambula kyatwala essaawa nga 5 okutuuka ku venue. Tutunula Mukiibi tetumulaba. Twalina Mukiibi, twalina Jati, twalina Swati, twalina Semwayi, twalina Jitti, Bitti, Pitti, Mitti, Sitti. Zino zombi nga bonna bali ku Kyagulanyi. Nga bali luddawa nga tetubalaba. Batidde bannambalala oba. Ne tukuba Mbalala, tukuba akatale k'Embayo tuyitawo nga bonna bamuyiira mata mpaka ku venue. Venue tumaliriza tuvaawo tugenda ebwizibwera gye twali tulina okusembera ne kampeyini yaffe olunaku lunyini. Twatusooka Mbalala City tudde bwizibwera. So tugenda Mukiibi tetumulaba. Mukiibi yawumudde kiki tugenda yatwesonyiye tebakuba tiyagaasi tebalina muntu gwe baakuba nga tugenda. Mwana wa maama jjukira nti nze emmotoka yange bano balina fungwa balabala yange eri maaso ga Kyagulanyi. Tuyita ku Mukiibi ali wali atudde abalengera bulengezi alenze nga muwa ekitiibwa kubanga walugave abalugave bebanzaala era namulaba kojja Mukiibi nawanika omenga gamba mugende tono ya Mukiibi ndabali ize tugenda n'abasirikale bonna bali mu kabiira balina zitanka balina zijjafanga bazitadde mu kabiira. Kati Mukiibi ekimutuuzizza eri ebbali abala ziggweyo zonna azimanyi yali mission ye batambula bameka batambula batya beeyisa batya. Kati bwe ziggwayo
tugenda okutunulira bano mu maaso nga nayo bagaddeyo mu kibi abalaabala emabega naye aggalayo kati tuli wakati. Yes. Temugenda mu maaso temudda mabega. Kati kyetutamanya awo wennyini eri wansi waliyo balakisi y'amagye eno wansi waliyo balakisi ya poliisi. Kati tuli wakati bwe tuti. Akaseera ako mutima gwankuba bwe guti nendaba Kalangala saga yemu gye nalabe Kalangala lwakuba nti ate kati eno yasingako kuba ye Kalangala twajja ne basalako ne bakwata buli omu mpola naye wano ng'otunula mu nsiko waliwo basinayipa abalina zi RPG ebikompola omanya RPG balina n'ebikompola balina RPG kati nga balina basinayipa batuka babajja eyo Kongo nga balina basinayipa bwe badye nga bazitambuza bwe nga ateza mu kalabirwamu bwati nali waggulu bwenti naye zijja kola ivira nga mbagambe kampumulemu nkomewo nkomonyengera bwezi bwera nataka kola ivu nga live tegenda kwekankana bwenti nga kyendaba botunula eno bebisobokokolo botunula eri oli bwagesa mwara peji bwajiwanika mbwati bwajizza nogamba gwe tetwanga tuyingidde otaloga tetumanyi muganda wange ngenda okulaba basajja bava mu buli kasonda nga bayola buli kimu neŋŋamba tugenda okugamba ambush bodduka eri nga basajja babazinzeeko dda bodduka eri bakunywa magi gyegali bodduka eno poliisi gyeri bw'ogezaako okwefuula ina ebyoyo abuuka ng'omusajja bonika mwara pigi bwagizza kagamba olwo olunaku bayoola abaana ne bambula abakazi amabeere bwegati kungulu nga basajja bwe bakwata abakazi awo nalabira omubaka wange nga bamumpesako nga balinga bampesako Honorable Masaba bamumpesako nga simutegedde kuba buno bwali bulinnya bwokka bwe nali ndaba ngatalinnya pulezidenti atandika okugamba abaana temugenda yo kubanga bali baagala twala buli omu especially security ye n'abalala atandika okuprotectinga abaana mudde mabega naye ng'abasajja bali mu buli kasonda era abaana basimatuka ku lwa Katonda ekitima netendo nziramu n'ebidi za Katonda nti Katonda badde naffe badde mulungi gye tuli era ebbanga lyonna kubanga era mulimu n'abamawulire kale be bagamba bali batasaanidde abanga bano ba TikTok n'abenjawulo babakwata kuba nti batuuka ne babasunsula ne babata naye nti ekikokoto kyali kyakukwata buli omu era mu kaseera ako ekyamponya nabeera ku saidi ya president bwenti era tukanabuza ani ankutteko na sama beera wano nentandika okubanga wadda wenzira kwambuka nyambuka naye kukiranzikirira naye era olwo ne yali agenda okunsika bwati nankwata omukono nagamba ndo mawulire nga wadda wenzira yensonga lwaki nasimatuka kaseera ako kali kazibu nnyo twaline mukadde wange Map Media bangamba ye pressure zamukuba kuche yalaba Mapo pressure zamukubirawo kuwe Kalangala yaliyo nagamba chawo Map Kalangala kati Map yali birthday ya mukazi we Kalangala kati basalaka motoka ya Map nga mulimu keeki Kalangala kati Map yalina boxer ne ka vest munda n'abyambulamu neyisiba kano kabandana kama yakabavubuka Mapo musajja ali myaka nonkaga nsawo Mapo musajja emyaka gigenderera bamufulumya mu motoka abaganze siri nabo ngenda ku beach bamugafuluma sakunyumiza bagana ku beach bafulumya Mapo nga ine emiswe gwe Mapo nga ine emiswe ngene kisambe kino kyennyini nga kiine emiswa nga jasiba nenga yamba dina kantu kabavubuka agamba agenda ku beach muzee togenda ekikutwaza kwefuula muvubuka era nekata kugali so kale kukyenda munala bembalala bangamba yafa era mutabani we navuga emmotoka mpola nabagamba ono mutwala mu ddwaliro muzee amawulire naye afudde kumbere yaliwo nti kale yali yantiisa so ne bakwata bwe balaba nti bamaze we bali baagala ne bagula ekkubo nga bagenda okugula ekkubo nno kwa president yali alumba
Jafanga one bonga bagaye bali ku paper spray nga bali mu kuwogana kati nga alumba Jafanga okubagulira kuba yaita ina kuyagala kuliko musajja ayinalo alinalo kubanga amamundu agali wali nga basajja batiza nga bakochenga buli dakiika n'agamba ngenda kubagulira ne badde ne wa mukazi we ne bakuba mama solo ne bamufuira paper spray mama wogana basikali bajja badduka onale mukazi oba mutta ate kati adduka ataase mama okumutwala mu ddwaliro abana babatwalira so otuvaawo bwetuti embera bwetu bwe yali nenga yali yanti tebyali byangu Honorable Masaba mukama yakusaasira wadomala ekiseera mu kkomera eyo naye wamala n'oteebwa embera yali etya kuteebwawo kuvaayo mpozi president wange Samoyo kyatabagambye nti wali wetwali ne oba weetenda okuba sama toyina woyita abasajja batutegeera mu katundu omanyi kankuwa ekyokulabirako nti akasozi nti ne baba weepanka nti osobola okawalampa bw'okawalampa n'ogweri entiisa gy'olaba amajja agali eri okomawo bukomi ng'ate ne gyodda gy'ovudde ate ng'odduka ate ne batukola akantu nti bwe baatuteeka mu katundu ako intaneti ne bagikyankalanya ne jama nga toyina ne bw'oba oyagala okucommunicatinga n'omuntu naye nga bw'obuuka n'ogweri entiisa gy'olaba eri ekuzzabuza n'odda wansi nagezaako omanyi twali tukolamu ka training bino ebyokumakya nagezaako okuwalampa nadda buzzi wali obaddeko ng'owalampa ku kisenge ng'odda buzzi bw'oti nga kati ekisigadde mukama y'amanyi batujjaawo bamaze otukuba olwo paper spray batukoze buli kimu omuggo gwanyooka mundaawo kali ate kisinga okweyinza okumanya abana abantu babi nnyo nti mwe baatuteeka nga maze otukuba paper spray ate mwalimu ne bugurunedi kati nga neebuuza singa omuntu yakakwata kuba abaana tebabimanyi ebyo n'akakwata n'akasika twali tubalukira omwo osegeera nkugambye baatupakira omwo nga tulinganga abantu nga tuli oba 10+ ne batuvuga naye omusajja gwe baamukuba n'atuuka ekiseera naye kennyini n'ekyawa ye rasita era atera nnyo okubeera n'omukulembeze baakuba omusajja nga buli omu kati onoonya bunoonya okyali mulamu baatukuba kati batujjaawo batuvuga bano ngezaako okugambagamba nti kati mu bwongo ndowooza nti oba bakyaliwo kumbe bagenza ate bali batuufu okugenda kubanga president kweze essaawa aba basajja babi nnyo nti obudde obwo bwe buzibaziba mu muntu akubba essasi otegeera so atiisi nze era kye nasabiire nnyo nti atiisi yaaveewo otegeera kubanga obudde bw'ekiro obwo bubi nnyo ku basajja bano jjukira twali waabwe ate nga twamaze dda okuba challenge mu tawuni mekka yaabwe obusungu buyitirivu obusungu obwo otegeera nti omusajja ebbanga lyonna batadde ssente nga bakulaga nti embalala it is a no-go zone teri muntu agendayo nga opposition kati nze nsobola n'okukakasa nti mu lunaku lw'okulonda Western teyalonda terondangako tekibangawo mu byafaayo bya politics otuuka ku kako kugundi polling station baga nti awano twamaze dda president wamulonze dda okujjako ngo n'alonda MP kuva Uganda yatandika okulonda ebbanga liri eri nga tukyali ne opposition yenendalalala nga balonda tebalina buzibu naye Kyagulanyi okuva lwe yajja mu byobufuzi nkugambye tebakyalonda ng'otuuka okulonda ne bakugamba anoze kulonda kalulu ka muntu ogwo mubaka wa parliament ebya president twamumaze dda naye okumanya Kyagulanyi musajja amaanyi era abantu abamunyooma mbeewuunya gwe olwaleero bwe mba nsobola okujja mu makaago n'enkukubirayo ng'otuuka n'ekiseera nti abantu balina okutiisibwa mu Western tewali kulonda kino nsobola okugamba kuba naliyo kaakati batuvuga batutwala obudde nno olwo bugenze batutuusira ku kitundu omusajja atugamba abaatukwata nti baatuteeka ku regional headquarters Mbarara tutuuka bwe tuti abasajja batujjamu batusimbye bwe batulinga ente batugamba tutule wansi ne tutuula mu ttaka omanyi bino bye twalabanga nga firimu edda ba prisoners of war nga mwesimbye bwe muti abasajja nga bajja basuddeko zi maski abasajja nga bakambwe nga weebuuza abasajja twabakoze eki bamala okutujja mu kimotoka bwe bati baleeta mbu ebizibiti bye batukutte nabyo ebizibiti byalimu kinaki mwalimu amajambiya mwalimu emiggo mwalimu kofulo mwalimu enjegere mwalimu amafumu naye nga abantu bewakwata nga bali ku trail bagenda ebyo byavaawo otegeera nkulaga hawo government system eno gyeri corrupt naye lwakuba nti bagenda okutukwata nga naffe era ebiseera ebisinga okusirika ate ebiseera ebisinga kikussa
babireeta abaana ne bakuba endwi baga nti ebyo ebintu si byaffe otegera era bwe twawogana bwe Katonda yazza bibye bamala okutuprofilinga batukubye ebifaananyi buli mu bakubuuza ovaawa taata wo yaani maama wo yaani biki batuuka ku nze nyimirira nti jukira nina t-shirt yange ngeriko ekifaananyi kyange n'omukulembeze n'ekigambo weekiri member of parliament butiwo omusajja asooka n'ateeka wansi ne peni naga omushiija noza oba yagamba noza kutureba oba noza kutubona oba ogenda tulaba aga nti ovuddewa ne mugamba mukama wange ni musajja Mugisu navudde Manafa district n'esimbye onaga okay tuyimirira bulungi ne balyoka bakuba ebifaananyi ne batukuba ne bakuba kati tugenda okudda abweru ng'abasajja okumanya ne operation yali planning n'empingo nga mpya special delivery kubanga otyanga omuntu ajja okukwata naye ng'oludde yakuprepare yeetegese kubanga bwoga nti mugudde bugwi ekintu mulabanga birimu okutetenkanya naye this was a planned move okutuyoola n'okukola buli kimu nga process yonna bwe yali okyegedde batujjaawo ekiro ekyo bamaze okukola bamaze okutuprofilinga bakoze buli kimu batuvuga kyesi kunyumiriza jukira nze ebifo nali sibimanyi kati batukwatamu n'abaana be ekintu ekyasinga okuluma abasajja bano nti abaana abasinga be bakwata baali ba Mostan kyabaluma be basinga okukwata kyabaluma era twali nze kambukeyo katono tukuluka mu kooti gundi omulamuzi aga nti ni mukwata banyu oliwe yakyogera awo nti mwakute baffe mwakute bammwe nti bulijjo mwepanka naye mwakuta abamu nkulaga era sama abadde akyogerako lwakuba nti mwe mukitute lightly naye nze nalaba kye bayita obusosoze nalaba kye bayita obukyayi muve ku bintu bino bye babuzaabuza abasajja baasiga obukyayi mu bantu eyo obuyitirivu naye gw'ogirayo otya munnejjambiya owandulira otya omuntu amalusu muntu munno ng'ali mu Uganda mu nsi eyiye emmotoka uno kyatakugambye emmotoka ziyugi ze tusasulirwa omuyiwo sente zaffe nga ze zivaamu amajambiya ng'ate bazipaakinze kumpi ne poliisi otegedde kakati tugenda batusuula ku poliisi enkeera leader of opposition yajja ne tiimu yonna ogezaako okutulaba balusooka bamugaana awo tetumanyi mbeera ali okubajjukira abamu kufe baali batukubye nga twalwadde dda nalako nabo baba balina ku mpingo nga bali mu kaduukulu ate ku mpingo kati baali bapakuka okutuyingiza amangu baali batufulumiza ku makya tugende tukole parade okutubala kati Joel Ssenyonyi bagwawo abruptly ne bapakuka ku poliisi ne batugala tuyingire mangu mu kaduukulu ne beerabira okutujjako empingo kati naffe bwe twafuna omukisa nga president bwe nti kamera eyo mawulire eyo kyakulwanyisa abasajja baali batugala tusigaleyo muganda wange Kavumooyo era Kavumooyo yakola omulimu gw'amaanyi Jamushid nti yawonya n'abaana bano abaali bavuga kuba baamala ne babajjamu nga babatutte bagende jukira bakwata emmotoka nazo bazitwala kati baali babakutte mu bagende basayininge ku bintu bye basanze mu motoka abaana bagenda okutuuka mu motoka nga mulimu amajambiya mulimu gwe buli kyomanye ekissi nga babitaddomu ate baagala basayininge abaana omu n'abagamba ate omu ye yabuusa bannaabwe n'agamba bannange nze sigenda kusayininga kintu kyonna kubanga zino emmotoka mwe mwazze nga muzivuga otegeera bwe baalabanga tugireegezemu bwe tuti ne batya ate bano bakavuma Jamushidi bwe baawuga n'ennyo abasajja ne bawuliramu ku nsonyi kati batukulungusa tuli mu prison gye batutaddemu gundi poliisi ye batutaddemu baatuteekamu n'ababbi abalala abatemu abasigaddeeyo nga tetubamanyi kaakati munnange tumaliriza awo batandika okutusunsula baga nti kaakati bano abeefujjofujjo batwawula naye okumanya gavumenti eno nzibu otyanga omu era bano abantu tebalina gwe baswalira otyanga omuntu akusanze embalala n'akuwaayiriza nti wakuba Robina Nabbanja gw'otalabanga naku waliwo omwami baamutwalanga obulamu bwe bwonna tamanyi na kakumiro bwefaanana omusawo gwe baamuteekako mbu yakuba Robina Nabbanja prime minister omulala baamugaa nti yabba ennyama ekisolo nga gye misango gye babateekako bwe gityo kubuulira abalala mbu babba amasimu Olivia Lutayo olwalero gwolaba omusango gwe baali balina omuvunaana baali balina muvunaana mbu bwe baali mu campaign oba mityano oba mubende mbu baalinnya mu bijanjaalo by'abantu ekirala mbu baakuba omupoliisi
kati bituuka ffe twamulaba nkeera ku mawulire nti bamusazizza ne bamuteeka kuki ku musango gwaki gwa drill nkulaga how decay government system bweri ffe abamu kati kyesita kugambye bwe tutuuka ku poliisi nga batandise okutusunsula omusajja ajjatu ffe tumanyi tuddayo ajja n'amaanyi atuga banaye mwanguwe tukolekole DPC w'ekitundu yatugamba n'otugamba banaye mwalidde kamere kofe amu naye DPC mukulu mwami DPC tetunalya nga tulowooza muntu mulamu naye ng'awo dalinga awo tulidde akawunga n'ekijaajalo kino ekisiikeko obulungi kati tutuuka mu kooti ng'ate yatuvunaana ye witness yababuuza mwalidde kamere nti bambi babawe kamere ne mulya ate nga yatugamba n'otugamba nti sibalinaako buzibu njagala muve wano tugenda okutuuka omusango guba tutaddeko obstruction of DPC nga ye witness ssebo nga yabavunaana webale nnyo batwawulaawo batututte mu buruumuruumu kyesikugambye nkulaga nti abantu bano bazibu batujjamu batandika okutubuuza tutuuka mu ruumu ziri eri ez'okutujjako statement nga sebo batugamba jjukira waliwo abaana abamu bambi baakigwamu nga tebategedde nga tebeeteeseteese era abamu babakozesa statements olw'okuba bali tebamanyi kati tutuuka batugamba mulayininga awo batuleetera yunifoomu za nuupu empya empya tuku nga batugamba kakati tuli mukola kye bayita simanyi security parade mujje muzina engoye mwambale zino omusajja namugambira okuteeka akyeyo bw'oba oyagala okunzijjako ekintu kyonna kyonna ne muganze nasomako amateeka ate ndi mubaka wa parliament n'esimbyewo mpaayo etteeka erigamba omuntu okujjamu olugoye ayambala olulala ne balaba nti ndi mugezi ne bagamba nti oyo mumuzeeyo wansi ne bakuzaayo ne banzizaayo abalala nagezaako okubabuusa naye abamu tebakitegeera era abasinga bwe babayita kati nga bakwata bali ababbi be tusanze mu gundi mu poliisi mu bukomera nga babaleeta bambadde masiki ng'omuntu asobola okuyimirira n'akulumiza n'agamba nti oyo gwe twabba naye oyo gwe twabba naye oyo gwe twakuba naye minisita ate ekyo kiba kiwedde otegedde so nkulaga nti bano abantu tebalina nsonyi osegedde waliwo n'omwana omulala gwe bagamba mbuye yakola obulumbaganyi mu abiimu tamanyi na abiimu gyeri tabeeranga nayo omwana omulala bamujja eyo mbalala olw'okuba yalina erinnya lya Kiganda pozi kyesibagambye bali bamuyita oba Mutebi oyo bamuvugirawo nze ku makya olwo bamaze okuba ekisinga n'okwewuunyisa nti n'ab'ebyokwerinda bennyini ate abamu bayambala masiki ng'ate balumiriza abaana nti oyo mumanyi twabadde naye ninga musirikale oshagedde ninga takulaba nko takumanyi oshagedde kyengamba bintu bino omuntu ayinza okubirowooza nti byakulimba neje ebiri nze ndi mukulembeze bino ebintu twabirabako oshagedde so tutuuka abasajja batugulako gundi kati nze bankozesa nze nakola statements satu naye nga balowooza nti nakye ngenda okulimbamu naye wulira ebibuuzo bye bambuuza statement esooka watandika ddi okuwagira Kyagulanyi Ssentamu olwo babikubulizawa mu kooti obanga mujeri muda ku poliisi tuli ku poliisi oba batandise okutusunsula watandika ddi okuwagira Kyagulanyi Ssentamu ekyo kyekibuuzo ekyasooka ekyokubiri gwolooza oyo omuganda asobola okufuga eggwanga lino ate abo byokwerinda lwaki bakubuuza ekibuuzo ekifaananako bwe kityo anti nkubuulira biriwo bye bambuuza ekyokusatu gwe muntegeerayo olaba musobola okutwala obukulembeze kikyakusatu ekyokuna waliyo tubuulire ebitundu bimeka bye walimu ku campaign trail eno mpaka letukukutte leero mu ebyo byonna mbuuliramu nti byonna mbuuliramu ekintu ekisobola okunsibya mu ebyo byakubuuzibwa obuuza otya omuntu nti watandika ddi okuwagira omuntu bw'ati olweta otya tribal sentiment nze omusajja yambuuza n'okumbuuza kati gwe wavudde emaanaafa obwongo bwo ne bukugamba nti ojje mu mbalala nzijjukira namubuuza n'omubuuza nti mpaayo eteeka erigaana bambuuza wazze kukola ki mu mbalala ne mbuuza omusajja yali anzijako gwe interview ne mubuuza teeka ki eriŋŋaana okutambula mu Uganda naga gyeriri ne mugamba teeka ki anti nkubuulira gyeriri ne mubuuza teeka ki nanga nti gwe tojjukira mu biseera bya covid konse covid kyekyaliwo nti abantu babagambanga nti tosukka ne mbagamba naye covid taliiyo naga ojja kutegeera nozo bagamba bakyogera batya nozo kireeba omusajja yanga nti iwe nozo kutulaba
ojja tulaba kituufu twabalaba kubanga tuvaawo batuteeka mu pulizo mu kooti okumanya kino ekintu kyali kipange baatulwisa nayo nga olwo bamaze okutwawula ffe tumanyi tuddaka ngenda okulaba tusomaawo musajja how did you remain here olwo nange ndowooza Katonda yataasa butaasa nalina kubeera ku guno ogw'abagundi ogwa Duliiru oba musango mulala musajja anemerako akuba essimu Katonda antaasizaawo kati nno nze muntegeera ndowooza munayo ngeri gye tusigadde wano tugenda wakankeera batwala sawa bazaali 9 batuvuga kumba awo we batutadde ku poliisi omanyi beeriraanye poliisi kooti prison kumbe batwetoloozaawo tuyingira olwo tugenda batujjaawo twambuka ali mbuuza abaana b'embalala nti wano tuli wanti tugenda ali ku kooti ngaya baasi gyonyi kiwedde kati tutuuka ku kooti tumanyi tufuluma okumanya ekintu kyali kipange batuyingiza we bati batusoma amanya tuwanika tumanyi tugenda omulamuzi yali musango ogwo yali mukyala bamala tusomera omusango nti obstruction of DPC okola emirimu gye omukyala amala atugamba akantu akatuzaamu essuubi but this case is bailable agumya is bailable you have the sureties tutandise olwo batandise okubaleeta ulululu baleesa asooka awo nno ngamba bannange tuddaka baleese kati zituuka saawa emu zigenda mu 2 omulamuzi agamba but shall we finish all these people obudde nga bugenze maybe you shall n'atuwa n'ennaku ez'okumpi ezitusembeza tutere kuba tube n'essuubi eyo ntukola ki tuli baakuvaayo yagamba mukomeewo oluvannyuma lwa wiiki emu olwo tugenda tetumanyi abamujjukira ffe tetubeera nkombalala tetumanyi nakomera ngeri gye lirimu mukama wange muganda wange n'abatulaba tolaba nti amakomera mwegali mu Uganda abashiija bambalala bayina prison abashiija bakatukoma nkambwe tutuuka pozi ono kyatakugambye nzireko katono waleeri akubuulidde amazima nti Western bali bubi n'okusinga ebitundu ebirala njagala nchalenjinge munnamawulire owo Western oba omuntu yenna mu gavumenti atugendere mu prison ye Kisoro ekisoro prison bw'oba okusanga amazzi ge banywa nga amazzi gakunywa gataapu nkuwa sente amazzi banywa na nte actually banywa ga mu bidiba ate prison ye Kisoro ewali buli kimu okimanyi nti sina prison bakuba bukubi rufense bweruti babakuumirawo nga gundi saaka za lumonde bwebati naye eyo gyolaba gye bagamba meka eya gavumenti yene tukalakasa emyaka aga tutuuka wali eri mu prison batugamba weroka ne batutwalanga omanyi okubatwalanga omanyi zino filimu eza Osama bin Laden abasajja bali okalebako abasajja bakwatazibwa kadala zine mundu enene zino nengamba tuli ku kisu nga batukiriza wali eri ne basiba enguudo zonna abasajja bambadde ebigundi balinga agabana abo mu Vietnam bano nengamba bane twasaani omanyi zine mundu enene zetwalabanga mu filimu zino zikasepichi omusajja nagikwata bwati nasuka agiseesaamu bwati nakwataga n'amasasi nageeyuwa ku neeno n'ogamba ya basi tugenda mu prison wali eri batuggulira awe namanyira nti kakati tuyinga kaweddemu omanyi prison teriiko olugezigezi prison kintu kimu olina okugoberera buli kye bakugamba actually mu prison gwe teweetegerera kasita oyingira prison olugezigezi akajanja akamanyiiro byejjera bikomaawo tuyingira bategedde akawunga kaffe ke tugenda okulya batukwasa bakuliza feezo nga mwakatuuka bwe muti bwebale nnyo anti etteeka ly'ekkomero olina okulya era bw'otali ogwo musango naye ng'ogenda kulya ki kawunga okateeka mu supu bwati ndaasi n'okolerawo obuugi kati no tetunalaba gye tugenda kwebaka mbozi y'amasaba mpanvu era ejja kwetaaga olunaku olulala banaye mutukirize awo we tukomye okwebaka n'ebiki byonna n'okudda mu kooti n'ebyo mwayitamu byonna okuba nalabakaawo gwe wali omusaala ennyo okupininga omulamuzi mbeera gye mwali muyisibwamu n'okubalindiriza n'ebirala byonna tujja kubyogera njja kuddamu masaba tumufune tubyogere n'ebirala byonna naye nga tunatera okumaliriza mbadde nsaba Sama pulezidenti waatali mu kiseera kino obulamu butambula butya kubanga nabaddeko ne Sheikh Amyuka omumanyi nabaddeko naye n'agamba nti Kyagulanyi waatali oyinza okugamba nti emikutu gya TV ne radio kakati nabo baggaddewo
oyinza okulowooza nti bano abayita ab'opposition bannabyabufuzi oyinza okulowooza nti nabo emirimu nabo mu ggwanga oyinza tebaliimu nabo bagenda naye president waatali obulamu obusanze otya bitambula bitya obulamu butambula tuna byonna era twebaza Katonda butambula okay waatali senza agamba nti buli kimu kisobola okubeera nnomo naye ate bw'abadde ayogera ebbanga lye lyonna abadde afuba nnyo okubanga awa message ey'okuba nti Bakyagulanyi babeera bangi so kati nze ndi Kyagulanyi buli wooli kati nze ndi Kyagulanyi tulinayo deputy president emirimu gitambulira ddala bulungi nnyo ku kitebe kwe NUP mukambwe mukko ye Zedriga Mama Lena Zedriga excellence oyo bamuyita Kagutema oyo muzibu mukko so emirimu gitambula agitambuza wetuli life tegenda maaso aseewo tukyali ku nsonga za kununula ggwanga programs z'ebyobufuzi tezinza genda maaso zo mu kibiina buli kimu kitambula bulungi ne outside kibiina sinza kuga ntola kitambula bulungi kubanga Kyagulanyi ye buli kimu ye mipiira ye yingini ye ntebe ye steering ye buli kimu wano watali kwabo bamidomo abo tubadde tulowooza nti bategeera nnyo tuwone ekito tumanyi bategeera nnyo ate ayongedde okubanga yeyongera okubambulula bona ule tebakyana kyeboogera ki kawale ne gubaŋŋambyeko abaana be bamugobye era nabagamba mulinde kwa Kyagulanyi akomewo ate tukole ye business ye capital ye business ye topic ye buli kimu wata ito kiyinza genda maaso ku side yaabwe ne ku side y'ekibiina buli kimu kitambulira ddala bunga bwe kirina okubeera enteekateeka ne programu zaabwe zitambulira ddala nga yo baazibala so naffe nga badde bakola mawulire ge tuli mu nteekateeka tezitandika naffe zi studio kubanga tutandika okubanga tuweereza abantu bye beetaaga okuwulira okuva ku sayidi ez'enjawulo era Masaawo ne muganda nge Masaawo tugenda kuba tukitandikako nakwesaliza wala nnyo naye nga twebaza Katonda alhamdulillah tuli balamu era obulamu kyagenda mu maaso amiina kale Masaawo nga tumaliriza embeera ogisanze otya kuva lwavaayo tujja kuddamu tunyumye olugendo olwo n'ebirala byonna naye obiraba otya president waatali mu kiseera kino kubanga oyinza kubanga tobeera banga sama babiraba bobiraba otya omanyi bagamba nti enkima gyekoma okulinnya waggulu n'okukunama abasajja bano baali bayambala amasuuti ne batuloozesa nti ensi ekoma ku bo era ne batuloozesa nti bo we batali Uganda eno tetambula tubadde n'abasajja abakulu abambala amasuuti ne bakeera ku makya bakyala baabwe ne baba caayi ne bagamba ne basiibula abaana baabwe naye nga bagenze ku discussinga ku Kyagulanyi nga bwe yeekwese bw'atidde struggle bwakoze eki yabawaddemu space era nga bali akomomwa yabawaddemu space naga nti amune bwe mbanga nze buzibu Uganda nene kanjiba weemuko bwe mbanga nze struggle yagibalekeddemuko naye okumanya abantu bano bannanfuusi munnange ne bwaba yavudde weera basigadde bakyakuba omudomo kakati bamulumbye mbu wali eri we yeekubisiza ekifaananyi buli omu asobola okwekubisaawo munnange beekubisizaawo ddi okumanya ebintu bino bizibu bo banoonya kwekubisizaawo bifaananyi ffe tugenda kunoonyaawo maanyi nakulaba nga tuyamba tutya bannayuganda naye be bantu baffe omanyi Kyagulanyi oyo alina ekintu kyatulaze nti teweetaaga kubeera mukubi wa suuti teweetaaga luzungu lungi weetaaga kulaba reality Chegende kyannaku nnyo nti olwaliro TV ezandibadde zituyamba ne zoogera ku nsonga ng'abantu basenda mu bibuga abantu abafiiriddwa emmaali yaabwe abantu abali mu makomera abatalina musango okubanga bayimpactinga society gye tulimu ng'enyofu obuseegu bungi nnyo era njagala okwebaza gwe muganda wange nti oleeta programs bwe ziti these are educative programs okyegera naye olwaliro tulina programs ezitazimba ez'obuwemu ez'obuseegu okyegera naye tebabyogerako UCC tebabaninga okyegedde naye weewuunya nti olwaleero topiki Kyagulanyi bw'atabaawo nti struggle yagitunda kakati tubadde tusaba abaganda baffe abo olwaleero mukama waffe taliiwo alina waagenze naye tubadde tubasaba nti Uganda eno nnene mutugireko mu Museveni twagala okulaba bamugaati gwa Bata ne ttiimu ye nga batugirako Yoweri Kaguta Museveni naffe tujja okutandikira neyanziza neyanzeege amiina neyanza nnyo neyanzeege mbadde ne Sama Uganda nawagambye nti yandeka ku mu TV nga ngambye akomawo teyadda nakati naye mbadde ne Honorable Masaaba
gwe gusoose okubeera nga tunyumyamu naye so neyanza akadde ke mumpadde mbagaliza ekiseera ekirungi amasaba tujja kuddamu twogere nesama tujja kuddamu era twogere tuli ffenna ebbanga lyonna tusaba Mukama abakuume akaseera ke mutamu sikangu nnyo sikangu nnyo kubanga emirimu temukyaswana kukola mirimu si byangu n'akatono ayinza okwetaaga sama okubanga kuzimba otekatika kuzimba studio n'ebirala byonna ayinza okwetaaga sama ayinza okwetaaga Honorable Masaba simanyi ayinza kuconnectinga nange oba nenamba yange kweri nagizaako wagizaako sinamba gisome eri 0770 9 15 69 ya WhatsApp kweri anetaze okay Honorable gwakwetaaze anza netaze andaba naye era bw'oba oyagala enamba yange eri 076 72 34 36 munansonyiwa mu Luganda luyinza okunsumbuwamuko naye nga yeeyo kale toyenza nnyo Geoffrey Mayanja yenze tugenze Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.